twandibadde tutyaffe singa Kyagulanyi teyajja. Mukama Katonda okweta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kabonero kankukunala nti nno yaleeta omununuzi wa Uganda okununula bannayuganda nti nno bonna abaaliwo baali bafere. Bino ebigambo nno byogeddwa bannayuganda ab'enjawulo nga bagamba nti Kyagulanyi okujja kwe kwanunula bannayuganda era kwabajja mu mbeera embi gye twandibadde tubeeramu essaawa zino singa Kyagulanyi teyajja. Bingi nnyo Ssentamu Robert Bobi Wine President byabuusizza era byatulwaniridde okulaba nga tukyali balamu, okulaba nga tukyalinako akalembereza lwa kujja kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tezaali ssaala zaffe, tekwali kusaba kwaffe, wabula Mukama Katonda yasalawo n'alaba nga twetaaga omununuzi n'amutwetera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tuli nno n'omubaka eyaliko omubaka wa Parliament Mutumba Munduawulira. Yaliweekawo empeeyo. Tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo era ng'ensonga esinga ddala obukulu y'embeera eri mu ggwanga Uganda n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kyagulanyi wa njawulo, Kyagulanyi kya bugagga eri bannayuganda kye tulina okukwata obulungi okulaba nga tutuuka mu nsi ensuubize. Kale katutandike ebigambo tubigambe, tubinyumye, tubyogere, tubikugukemu, tubikenkuke n'omukulembeze. Gutegeezera kiri kubanga embeera ffenna mwe tuli mukulu Bosa ekaabya amaziga mukulu Nnyombi kubanga tuba tutandika programu enawo ogambye nti ate wawulidde obadde obuuza ndowooza na kanso nti wawulidde ate waliwo n'omusolo gukoze eki gwe gwayiseewa kati owulira mbadde ampuliriza oba muwulidde ebifudde mu mpapula z'amawulire ku monita ebizimbe ebikoze eki ebitwalibwa n'abantu engasi ze bawa ennaku zino abalemeddwa waliwo nekya kye bagambye emmotoka ezisukka mu 1,000 zikoze eki kakati situation embeera mwe tuli ekubuulira buli kyekiri mu Uganda ekisinza okwennyamiza ampuliriza nti ffe abasomye ffe tusinza okudibaga ebintu bino byonna n'ebibiina bino kyekisinga okunnuma nga nange mwendi sebuli bamutumba bakitaffe baatuweerera tufuna ne degrees ne tuyiga n'okwogera oluzungu ne tutegeera n'embeera kubanga ebanga mpeta ya brasso emanya eddagala olina empeta simanyi empeta ogimanyi erina eddagala bayita brasso ogikuutako bwoti emasamasa kati tulina amagezi amazaale naye kati education yajja neetukuuta tumasemase era makerere tugamba nti we build for the future engombo yaffe naye kyewunyisa okulaba mpuliriza ti ffe abasomyeko ababanguddwa obulungi ffe tugenda okwonona ebintu bino byonna nga tuyambiddwako embeera eri mu Uganda n'obukulembeze obuliwo olwaleero kubanga singa otunuulira kikyatandikira nga tonnatuuka na ku Democratic Party twali tulowooza nti byakusaaga bwe twagenda mu UPC nga tulaba Honorable Cecily Ogwal ne Bawalubiri nga batutte president w'ekibiina ne secretary general tulowooza nti owaayi byali byabwe kakati tubali tuli awo bali bawozanga batutwala ebyo byabwe batufugana bubi after all tebitukwatako ne UPC yayina ekiseera kyayo naye kakati byabwe kumbe eyatega omutego naffe agenda tutega omutego gweguki gwegumu era nakwata abayivu kubanga sijja kugamba nti abadde president w'ekibiina ekya Democratic Party oba akyali kati nawe tomanyi simanyi kubanga byogera lwa nsonga nti nno bikaabya amaziga kubanga gye biggweera eggwanga lyonna likaaba nkubuulira ebintu bino era kyobudde nange neeteekamu sejjaamu bintu bino kubanga abantu baatuwa nnyo obwesige abantu baatukkiririzaamu nnyo bye twayogeranga naye kati president n'akwata ekibiina n'akitwala ne secretary general era yakubuuza era ne kansa ekibuuzo ddala kuba declaration eno omusajja gyagambye gye yafunyeemu tekwata ku musajja gwe bayita secretary general naddala kubanga ekibiina kyetoola nnyo ku secretary general tuba tuli awo then nekijja ku FDC kakati nze ampuliriza
nkugamba ekintu kimu nti ebibiina byaffe byonna kati birema wadde era okungamba nti oba tukyali ku mmere oba tetukyali kubanga ndikiraba n'omwana omuto kwadi kye tutandikiddeko tetuzze kuwaana tutandikidde n'amateeka omuntu omu yagenze n'ateeka n'ekibiina yakibongodde already nga kyakamala okubongola oli yakirotte mu gundi yakibongodde kabe nga yafunyeewo katono ka declaration ekirangirira ekyo ekibiina kyakoze eki kyagudde kubanga bagamba nti no twasanze omukulu gundi bamusanze bukunya ate nga yakulira ekintu ekiba kyakoze eki kyawedde naye ng'okukomawo ku kino ekibiina kyaffe kinafuidde ddala nnyo era ogamba nti nno tukyalina amaanyi ago g'ogamba okuggyako nga abakiri ku ntikko beekubye mu mutima ne bagamba nti n'ebintu bikoze eki biganye ekibiina katukiddize because it's a mass party ate ekibiina kyaffe ekirungi kyakyo buli muntu bamulonda nga ye si kino nti olonze kanso nalukoola n'atandika okuserekitinga abalala buli muntu bamulonda nga ye naye olaba nti nabano abalina okulondebwa ate abantu ate batya abantu okubalonda ne tuvaayo n'emisango gino oli n'atwala nagati abalina lisiti already nga batiikinga butiikinzi nti oyo muzibikire kakati onojja moral authority ogamba president Museveni n'ekibiina kye kubanga ye kyeyakola nga pulezidenti yakitebuka ate abantu tebakiraba ndowooza mukulu nalukoola ffenna twakiraba n'asooka awamba obuyinza buli obwabali nti nze nnonda secretary general okitegeera nze nnonda ne ofiisi ezo olwo ye n'akola ki n'aba nga ye ssentebe naye nga nabiri yakola ki yabironda ffenna tuna ti affe twagala democracy which is supposed to be the case by the way kiba ekyo kirina okukola kyokubeera kaakati wano we tutuuse kye kinaavaamu kubanga bwe tunuulira kati ekiri mu FD bwe tuli ekiri mu DP bwe tunuulira simanyi kiri mu CP yo tomanyi kiriyo simanyi kiriyo n'ebibiina ebirala sikola ki simanyi nsabira nuupu kiba kitegeeza Idi Amin bwe yali atwala obuyinza ng'abujja ku pulezidenti Obote yawa ensonga zaali 18 bwe mba seerabidde naye ng'ekimu ku ebyo bye yakkaatirizaako nga kapiteeni Aswa amaze okusoma ensonga ezo Amini byakkaatirizaako nti baali bayivu naye ne balimu okukola ki okuleeta sanity oba okuleeta embeera ennungi mu bantu kakati gye tugenda okukkira mu bino byonna byolaba kyenvudde nka bino byonna bitukwatako nange ffenna wajja kuvaayo abantu abajja okugamba nti enkola ey'ebibiina ebingi ekoze eki egaanye era bw'eneegaana bo bewaŋŋamye nga balowooza bajja kuba seefu bwe baneewaŋŋamya ate wajja kuvaayo basaagenti ddo bawambire dda nti ebintu bya civilian gundize bikoze eki eyo gye tugenda era ampuliriza gwali ku rediyo eno kino kikaabya amaziga kubanga why abantu abadde bateekeddwamu obwesige abantu badde balinamu essuubi abantu abadde balina amagezi nti baweererwa nabamu balooya abamu ba doctors abamu ba professors balemeddwa okukola ki okuyamba Uganda bweri kati bwe bajjako Idi Amin abantu bayogera ebintu bino kyabadde tasomye obutasoma teyali muyivu yakomala mu pitu abala pifu kati Katonda n'agamba nti bwe muti mwogedde tikali n'aleeta lule professor si gwe yaleeta oyo yafuga ennaku mmeka mwagamba nti weti yakola ki ne bimulemba Katonda n'awulira obusirusiru bwammwe kubanga bwe muti mwakitereeza mmwe bwe yaleeta professor kyekyaliwo naku 68 Katonda teyaweera naga nedda kambongera omulala yasoma naita Queen's Council no yabimanyi bya Queen's Council ndoza awoleza ne council binayiisa kyusi oyo yafuga ebbanga lyenkanawa naye ne bakola ki byakwekwasa kiba kitegeeza ti problemu ya Uganda be bantu bennyini bannayuganda kubanga tusobola kukwata kibiina kya Democratic Party bano kye bakukwasa kubanga lumu yagamba nti oyo mugenzi Sebagala ajja kutunda ekibiina nassa Sebagala n'omugenzi n'abagamba gwe ojja kitunda nga tonnakola ki tonnaweza na myaka giringa gyange ate nga yalinga eyamulagula kubanga sirowooza nti yawezeza n'emyaka egiseera ajja kitulya fakti yagamba ajja kitulya na ku Nairo wali nga tetunnasala ajja kisuula mu kiyira ajja kisuula mu Nairo okitegeera kakati tuutuno omusajja eyali ateesa n'ennyenje ne zikunkumuka
ng'akyali ne district chairman ng'akyali mu parliament ne wa district chairman n'agenda aleeta ate omusajja omulala Gerard ne beegatta ne batambula ffe tetugaana bw'oba olina idea gifloating tulina council wuno wano omusajja ategeera ebitabo bye wali badde mujeta n'atuyita n'atukola ki naffe abatamanyi mateeka ne tujja naye kati okusuubiza abantu nti nagenda eri nga n'endagaano simanyi kwa council ddala mwana ku ndagaano eyo ddala ngeri sayindi ddala obutuufu bwakyo saagisaako wadde akatonyeze sigirabangako gombo n'amateeka w'ekibiina Nobert Mao ne bwe yandinyimiriza ng'oba tusinkanye ku Sheraton Hotel nanga sooka ojje katono waliwo bwekiti nandibadde sisobola kumukontradictinga mu lujjudde nga bwe nkikola kati kuba mmanyi obwalooya Honorable toyinza kungamba kyamacho nenzija mu lujjudde nenkyogerako ng'okiŋambye nga pulida kubanga bagamba nti babolya bakanso era lumu yayogera nebaga ne lumu yaliko oyo amyuka nalukoola lumu n'agamba nti bayiga babituweera ku ssimu naye nga ku ssimu tetwabiraba batulaga oba yalindooza gundi ideology ya kibiina gye baweereza kuba standingira Honorable kusagala kutaataaganya naye Haji Nyombi bwanampa omukisa genda mu maaso tewayi mutawaana kakati boche kyetuliko wagaziya boche boogerako olumu tulina gye twatuula esayidi y'eri enajeera twalina conference mwengabani fenga ba member ba National Executive Committee eya Democratic Party facilitator najja nga oli bwana wa lecture katugambe amakubo agayitibwamu okukwata obuyinza eri yali lecture sitya jogera kupata yali meeting passe ebyama bya National Executive Committee tebabyogera naye eri yali lecture obuyinza babukwata batya nasomesa obuyinza babukwata nga muyise mukudita muwamba government eriko ne mukwata obuyinza ne babalayiza obuyinza babukwata nga mugenze mugolirawo ne mujekera nga General Museveni bwe yakola ne mukwata ekibuga ne babalayiza obuyinza babukwata nga bayise mu kalulu ne mubeera nga mu abasinze abantu abangi ababalonze ne babalayiza obuyinza babukwata nga muyita mu kwesuula mu jjulume bannansi nga bwe walabe Sri Lanka ne beesuula mu jjulume ne balumba ne bamaamulako government obuyinza babukwata singa mukolagana n'abali mu buyinza bwe bakye twandiyise alliance ne muteesa buteesa obiwulira eyali lecture naye tetutuulangako kuba ebyo bye bibeera mu bibiina by'obufuzi nimbya Honorable nga musoma kuba buli kibiina ky'obufuzi tekitondwawo kusuubula nnyaanya wabula kukwata ki buyinza so muba musala entotto ku ngeri ki gye mubufunamu zezo lectures ezibeerayo nga munyumya so biba byanyumizibwako akuwe minutes n'ekirala Honorable ne bwabanga lumu yagamba nti yambandagako ku ssimu munango gwe nkumanyi waliko chairman wa Kawempe division wali member wa parliament omuteesa Lusiriza Ntamu ebintu ng'ebyo eby'obuyinza ebyokukwata government n'ebiringa ebyo okukwata ebifo muyinza binyumya nti ne bandaga ku ssimu biteekwa kuba bya minutes kati wali mu lecture baba briefinga nti ku kya alliance bakaleeta nekiwe ntandikwa ye Nobert Mao ne Sinando andi kakati omuntu omukulupya buli kantu aba akeekwasa ayinza n'okugamba tewandabye bwe nkuwenyaako tewanda wali owulidde kenkayana z'abatakisi n'abasaabaze omusaabaze agamba nti bwe nabadde nnyingira nakoze bwe nti kakati ono kondakita bwe bamuwa siringisi 2,000 oba 2 nagamba nti nakoze bwe nti nga ntegeeza nnyina 10,000 2 kati kondakita ngagamba nze nabadde mmanyi otegeeza nti owagira FDC okitegeera oba bakola bwati 5 nakugamba tuula gamba nabadde ndowooza nti owagira DP kakati mu mbeera eyo y'omukuluppi oli ataputa bwato nakuwenyezaako ne Mao bwato bwe yali ayogera ono kati tukomewo gy'oli webale nnyo kanso nalukoola kwegamba embeera eyo ndowooza tuwuliza mwenna mulaba kwegamba nti DP okuddamu okuba n'amaanyi ng'abakulembeze bennyini tebatwale kale bakulembeze nga beekubye mu kifuba
Tetujja kubaforcinga gamba nti mwekwe mu kifuba. Naye ate abali wansi be bajja bakola ki? Obaforcinga. Kati ono yabadde omu yekka. Olidde. Yabadde omu yatuukira bakanso. N'akola kyakoze eki? N'abalala bajja kutandikira era simanyi ddala mu butuufu bwange wadde nsaasi manyi mateeka. Simanyi ddala kye bagenda kukolako apiiro kubanga premises zijja kuba zizimu. Simanyi tebaba n'ayongerako. Balina kye banayongera. Sirowooza nti ground zennyini birindoozi era bajja okusinziirako balabe. Sirowooza nti mukulu Sirando oba mukulu Mao oba bandi bonna balina kye bajja okujja bongere ku kintu kino ekikola kiriwo naye nga kikulaga. Obutaswala kumanyi enseene eweddemu kye bayita values. Value mu Luganda kyali badde oba ensa. Emiramwa ensa. Abantu baweddemu ensa mukulu Bosa. Bosa? Sagala Haji Nyombi bara kikuleka Nyombi ndi. Muhammad Nyombi bedira kibobe. Nyombi. Ate kuteeka mu ndika. Kati so nyiwo yobone. Okujanga twekubye muki? Mu kifuba. Era nga tutegedde. Ntindo ddala abantu banyegerezibwa nnyo. Kubanga ekyateekesawo ebibiina bino ddala ebisinga byava mu kunyigirizibwa. Bw'otunuulira Democratic Party yava mu kunyigirizibwa okwaliwo. Bw'otunuulira ekibiina nga UPC nabo baali balwanya kunyigirizibwa. N'ebibiina byonna ebizze kati nga NUP kunyigirizibwa n'ebirala byonna. Naye kaakati abantu batandise kukola ki? Kwekkusa. Ate ebyafaayo bikulaga bingi gye biggweera. Kati nga nasoma mu Bayibuli walimu kye bayita ekitabo ky'abalamuzi. Judges. Ndowooza mwakiwulirako. Naye tebaali balamuzi. Bali ba militarists. Ensi yatuuka n'eba kumpi muwawa. Kubanga Musa bwe bamuteekateeka Katonda n'amugamba nti komaawo teekateeka Joshua. Yagenda okuddira mu ki? Mu bigere. Kyokka ate Joshua ye teyakola ki? Teyateekateeka. Agenda muddira ku ki? Mu bigere. Ensi yonna neefuuka muwawa. Kakati ba militarists be baatandika okufuga. Bayehudu Baraka bagundi bano basamusoni bemuulira bonna. Era gye kyasembera eno wonna osoma ekitabo ekyo ekyabajjaji. Tebaali bajjaji tebabalimba. They had militarists abakwatanga obuyinza. Gye kisemberanga aba Benjamina eno gundi gyavaamu Yusufu ne Paulo. Kesi yagenda n'egwawo. Olukituuka ku climax ng'ensi egenda kufukira ddala muwawa. Omutambuze omu Omuyisirayiri yali addayo agenze n'omukyala gwe yali afunye amuzzeeyo ewuwe. Bw'abulwa yatuuka mu budde kubanga alina endogoyi ze bbiri naye ng'alina wajja okusiisirako. N'agenda mu kibuga ekimu afune ka ini oba kaloogi mwana akola ki? Mwana asula n'omuntu. Yasanga tewali. Kati abaali mu kibangiriza awo nga bw'olaba City Square ne wajja omusajja omukadde n'amugamba okusula n'ebweru kibi wano ate engeri gy'olina omukyala ate binayo ebintu kankutwala ewange obeere eyo osule eyo ekyo ogende mu lugendo lwo. Kaakati waliwo agavubuka ne gawulira nti wazzeewo omusajja omugenyi n'omukyala agenze mu nnyumba alina mukadde agenze mumusuza. Ebyaddirira kavubuka nga kajja gaagala kusobya Sodom ebimuli bya Sodom. Waliwo omusajja gwe twagala okukolako ebyensonyi wano ga sodomist agali ebisiyaga. Edda ate nga kiva ennyo omuntu gw'otutte mu nnyumba mukulu Muhammad Nyombi ate okumuwaayo. Tiwaakiri kale mutwale muwala wange. Owulidde go gali gaagala musajja. Mutwale muwala wange. Kakati kye baakola kwe kufulumya ate omuwala gwe yazze naye. Akavubuka ne gamusobyako ne gamutta. Olabye ensi gyegenda. Bwe abalamuzi ku tribe ya Israel Benjamin. Kakati omusajja kye yakola ng'omukyala bamusse naye yakola ensobi omuwaayo yali badde yeewaayo. Lwaki yawaayo okusooka n'obuuza lwaki yawaayo omukyala. Ende ekyaddirira n'asala omukyala oyo ebitundu 10 omulambo 12 ebifi 12 n'amutemaatemu ebitundu 12 n'agenda nga buli kika kya Isirayiri agenda aweerezaayo ki peace. Nti ekyo ekyakoleddwa ku mukazi wange ekyo nammwe kankibawe mutegeere obubi obuli mu nsi eno. Kati Abayisirayiri bonna ne beekuŋŋaanya bagenda bakuba Abayisirayiri bannaabwe baasonga ne bagamba muleete abaakoze ekintu kino ne bagaana. Era olutalo lwagenda okuggwa ng'abafudde nabo baki bangi. Kwegamba kyensabirira kireme kukola ki kubeera mu Uganda kubanga kasita embeera eyonooneka
kubanga ebibiina obiraba byonna nga bwe biri bibyali badde nga bafa n'abantu batandika bizanyiramu kubanga bafunye ssente kubanga bafunye emmere ddala ojja kulira nnyo ebintu bino ampuliriza ti abali mu bibiina bino byonna nga Democratic Party basomye ate balina ssente balinako we bali naye ate basapoota baabwe bambi tebalina we bali ne babasaamu kye bayita obwesige balowooza balina value kakati n'omusajja gy'anajjira omukambwe ajja tuleetera obuzibu tudde mu byenkugambye civil strife ensi eyonooneke ekiwa musajja kikole ki kuba tosobola kyewala nze kyova olaba nti nobombuuza nti oli ku mulamwa DP ddala ekyalina amaanyi ddala mba nkulimbye ddala nawe olanyombi DP ekyali ku mulamwa erina amaanyi DP ekyali ku main ekyali ku main ki gyeriko kwembulya main ndino main gyeriko mbulya ddala mbutuufu tesobola kuwangula kalulu mu state gyerimu tesobola oyogedde mazima nkubuulira mazima tesobola mu state mweri tesobola in fact n'ogitunda mu state mweri kati oteeka okuba nga nawe waliwo ebintu byendabanga bw'ogula simu ekimu bakuweerako oba naki kati ne bw'okibaweerako tebagitwala okuggyako nga condition eriemu ng'obukulembeze bukoze eki bukyuse ate nedda mu bantu kwegamba kwekwayita weefiisa n'ogaa nti bannange nze problem wantu alina Ssekabaka Muteesa yali mukaabya oluvannyuma n'afuuka ani Muteesa yes wanga bamugamba kati gwe bw'oteekuba kiri mu bannayuganda bonna bannayuganda kye beebuuza kiri nti era ndi kansono kana kimuinvolvingemu nga tugenda mukummula nti nga bw'oyogedde nga bw'otulaze obuzito bwa bannayuganda bano ababateekamu obwesiga abakulembeze nga balowooza nti bali mu kunsa bali mu ku values now bino byabeererawo mawo okutwala ekibiina mu NRM ekibiina tekimanyi n'ebirala beebuuza neddala ne basibuli ba Mutumba ne babiraba ne basirika banalukola nga weebali ne basirika bikitikiti tewali kyakolwawo okugaa nti banaye tukyusiza obuyinza banaye eno gundi eno enambika empya eriwo tugenda mu kulonda okwa 2026 bannayuganda tebamanyi ani president wa kibiina ekibiina kiri ku mulamwa ki I mean ebibuuzo bingi obajuzi emmese zibadde zintawaanya emmese zino rats panya kwekuleeta pusi nekyanewunkiza pusi nga naye weweeta mpeweete you know here tuli mu kaseera twagala omanyi wali badde ombuuza n'okumbuuza oba mpuliriza nembuuza ne kanso temulinaamu provisions mu constitution yammwe ekwata ku bantu nga mawu oba okukwata ku bantu nga omuntu yenna oba nti ekibiina akyabulidde ssemateeka erambika etya kyekiba kiddako ebyo byonna bikola ki bwebiri naye kakati omanyi president Museveni yagenda naddira ekibiina kye n'akigatta ne state olaba ku matooka ga Napansasana n'abigatta kati bw'oyogera ku NRM oba oyogera ku gavumenti oba state oba civil servant yenna oba oyogera ku NRM kati yaddidde nabino ebibiina byonna bino abiyamba kati ogenda ku office simanyi ono kanso oba agendayo walintumaawo ogendayo bafuna bakanyama nebafuna n'ebitongole ebikuuma ddembe owulidde kati ensonga zonna tezikyagwera mu legal action zangumi bakujimba era kyekituuse nekola kyekituuse ne mu FDC kakati nekijja ate kiba nti ate bamuwa ekyamateeka ministry ey'amateeka sirinaako bukakafu nateeka okubanga naye erikawo influence ku bino ebiba biteereddwayo sijja kulimba era bwe nalabye guno nga kuvuddeyo nga nti era ndooza kibavudde bawaayiriza ono nti kirabika yabaddemu olukwe naye lwe yakoze okulanga bakoze eki naguno gufuluma guvaayo kwegamba nti there is that fusion ekireese obuzibu nti n'ebibiina ebyakubwanga ate emiggo ate kati ababadde babikuba luli kati bazanya nabyo owulira ababadde babicekinga bireme kujja na ku ssowaani ya buyinza oba kubeera naddoboozi kati ne DP weetuuse emakinga ne gwe tuvuganya naye mu byobuyinza kiba kitegeeza nti kati amuwa obukuumi kubanga ng'oggyeko kino nti pulezidenti w'ekibiina kati ye minisita kubanga minisita baba obuki obukuumi naye buli abadde agezaako okutuukirira ekitebe oteeka okubanga ozze olaami olw'ensonga bakutwala nti oli mubi bakutwala kyenda kugambye nti nno ndeese puusi entendingiri kino wekiri
kitukoze bubi nnyo okulaba nti no Democratic Party evuddemu bino byonna n'okulwanira obwetwaze bwa Uganda gye bikomekerezeddwa nga nabo tebannafanga baddamyano Lubega. Fact ndi simugere agenza okufa ng'ekibiina ndowooza baakitwala ndowooza agenda okufa nga kigenze tebamala mulinda kufa bwekyali bagenda bugenzi nga waali era yayogerako olwogera yayogera ne TVM BBS naye n'alaga obuyinike bwalimu olw'ebyo ebikolobero byakolewa. Kati kasoke ampuliza tugendeko mukuumula tugenda kudda tukomewo tugaziwe line nziguddewo eza WhatsApp muweereze message okutandika kati paka ku dakiika 2 weereza SMS weereza message ya WhatsApp amannya go ne gy'osinzidde nsaba ebeere mu bumpimpi toweereza audio weereza message empandiike kikyolowooza ku biina by'obufuzi naddala ekibiina kya DP waliwo kiki ekiri mu kibiina kya DP ki ekiyinza okutereezebwa n'ebyo biina by'obufuzi ebirala byonna okutwalira wamu nga tutunulira agenda 2026 essimu ya WhatsApp yino 0782 genda ku line tusanyisa okulaba ate kamera ya tewali kitule kyuti tubayambe kakati olusoma tuli muzizino bakubireko obagenda muganda wange kankuddemu kisooka waliwo obwannantagambwako obutalabikangako Honorable akugambye ku gavubuka gakawuula ge baateeka ku makakkalabizo ga Democratic Party nga gwalabikanga awakanya enfuga y'abaami abo koolabikako bakunyugunyeri nga balinga abakanyuga effunfugu abantu abo n'obwannantagambwako bwabwe nga bakozesa ebifo ebyo bye baafuna sebo si kitono. Ennaku ezo bwe bakola ebyo ebikolobero nakwata peni n'olupapula n'empandiikira aba banka ewali ssente za Democratic Party ne mbagamba abantu abo bavudde mu kibiina kati bye bakola byagadi bengalye. Naye sebo bwe yali addamu mukulu Nobert Mao olumu ng'ayogera eri bannamawulire yabagamba nze nno neewunya oyo omukungu Nalukoola yawandiikira ne banka azigaana okutuwa ssente nga takimanyi nti nina connections ez'amaanyi tebasobola kugaana kuŋŋaana kutuuka ku accounts ezo olwa connections zange. Ebyo byabayogera si mateeka wabula akulaga effuga bbi kaŋŋende mu constitution gy'oyogeddeko. Constitution ya DP abaagikola tebaali bassemuyala baali bantu bagunjufu baali bantu bayivu bulungi tebalowoozangako. Omanye emirundi egisinga bw'olaba omuntu bwe yeeyisa n'engeri gy'ateesigamu balala naye bw'atyo bw'abeera aba teyeesigika. Baalina okwesiga bammemba b'ekibiina n'abakulembeze abaaliwo n'abo abalijja bo nga bo bwe baali balowooza n'abalala bwe bagenda okubeera. Kye tutafunye mu bano abazze ekyettunzi kye bawaayo okusobola okutwala omugaati n'amata n'enkejje n'ennamungodi bagulira abaana baabwe bawaayo DP basobole okufuna ebyo. Nti nze alemereddwa okulabirira abeewange njagala ŋŋendeko mu paalamenti ya East Africa naye mpaayo ki? Nze obwavu gwe buluma nga njagala obwa minisita mpaayo ki obwa minisita mbufune leka mpeeyo DP nsobole okufuna ekyo. Naawuddiisa bano abatono ab'olubatu abaagala obufongo obwa RDC ne bagamba nabo ne bakkiriza nti atugambye twandirye obwa RDC tukkiriziganye naye ne balinda nga tebalaba birala bivaayo kyokka nga bo bakkiriza atwale ekibiina kyabwe eri akiweeyo ng'omusingo okusobola okufuna ebifo ekitavuddeeyo. Kakati eyo y'embeera eyatujjira. Constitution ya DP okumanya yakolebwa abantu abataali bayala baalowooza nti Secretary General aliba muntu mwerufu mugunjufu. Buli lukiiko olw'ensonga bagamba nga aluyita ye Secretary General
National Delegates Conference Secretary General n'awandiikanga notice okutuuza olukiiko lwa National Delegates Conference. Bwe mubanga mwagala okutuuza olukiiko olwa NEC, National Executive Committee, Secretary General anaawandiikanga notice. Bwe mubanga mwagala olukiiko lwa National Council, National Council neeyo yalibadde nkulu nnyo mu kusempisa. Kati nga bano abeefudde bamawale. Kubanga singa olukiiko olwo lutuula lusobola okukangavvula n'okugoba obutereevu abo bamawala ababeera beewaŋŋamizza mu bifo ne balonderamu ababa batuulamu. Naye buli lwolowooza ku National Council, Haji Nnyombi, National Council ebeera bweti etuulamu bammemba ba National Executive Committee, etuulamu parliamentary group, beba abammemba ba parliament abajjira ku tiketi ya DP n'abo abataayitamu. Etuulamu ba chairpersons ba buli district aba Democratic Party. Bwe batuula basobola okwanjirwa ensonga ng'ezino z'olaba ez'obufusibufu bwa empisa ne baziteesaako ne basalawo. Bwe muba mujagala mwe bammemba ba National Council muwandiikira Secretary General kati siranda ne mumugamba nti tutuuze tuyite tutuulemu ku nsonga zino na zino. Kakati oli yali ayagala okuzingamya Democratic Party yakwata Nobert Mao nga atudde mu kya President General n'akwatirako ne Secretary General. Akwata abo Eva. Akwata President ne Secretary ye pattern. Bw'okwata omutwe n'omutima gwako oba omaze. Kuba alwanyisa omusota akwata mutwe. Kati ffe twali omusoto omuzibu ogugenda okweŋŋanga oyo omusajja w'enkofiira niye n'alumba omutwe abagamba mbawadde obufiififi buno. Kati n'abalala buli awulira nti nno waliwo akawoowo akawunya Nobert Mao kazze nako mwandibaamu enkoko nga naye asonga kaveera nti muno ebifi ebyammwe mwebiri muno kumbe mulimu mboga ekifi ekinene akikutte bwe bwa minisita. Kati abo abalinga empisa abagoberera omanyi ogoberera empisa egoberera omuntu ebeerowooza omukono gunaagwa n'egulya egenda okulaba ng'omuntu ayingira ennyumba nga aggalawo nga tegugudde. Kati abantu ab'olubatu mu Democratic Party balowooza nti bandi baako kye bakunjubula kwebyo ebiva mu ndagaano eyakolebwa wakati wa Nobert Mao nabo abo ne babeera ekizibu eri Democratic Party. Kale muganda wange egimu ku miziziko ogitegedde lwaki naye nga twogera ebigambo oyagala tumale kwata mbazzi nga tetumanyikiddwa nti ffe tuli bamaanyi mu bwongo ate tuli bantu bagunju. Kati mulinze ekisanja kiggweko twogedde kyova olaba abakolosoofa baayogeranga bigambo naye omulimu gwabwe teriyaguwakanya gwali munene mu kulwana okulaba ng'ensi ebaako weetuuka. Naffe twogera ebigambo byaffe leka bisigale ku likodi bannansi bali bitunuuliranga ne babikozesa ne bwe tuli baffe tulemereddwa okununula ekibiina kyaffe naye tusigala nga tuwogera buli lwe tuba tufunye omukisa. Ate nammwe abali eyo abantu bano mubabonereze bwe bajja ku lumbe bwe mutuuka okugaba pisuuli wammwe temubawa pisuuli yani piraawo omutema mpola gubakube buli lwe bakaayana nti ffe nga temutugabudde nga mubagamba mwatwala ekibiina ky'Abannayuganda eri omusajja ow'enkofiira bababoole. Okay, kale ampuliriza kakati katufune meseji zammwe mu dakika 2 tugenda kudda tuzifune dakika 2 tufune kanso china cho nange buli kaseera mba neewuunya ebikolobero bya mukulu Nobert Mao ne bannaabo olubatu kyenva nyeenya omutwe. Star Times Uganda Premier League akomyewo ku TV kankwanjulire and surveying and document mukaaga yabufuzi bakadde nnyo sente agambye nti bakadde nnyo sente tebakyalumirirwa nsi yaabwe nga Balatifu ne Sebuliba bwe baali webwati yebwangambye Muhammadi Haruna webale kuweereza nze Kawule Ekasange
ekibiina kyonna abakulu baakyo beetaaga kukyusa ndowooza aba DP nange ate eno tegize hey Ugandan Muhwezi Brian tuweddemu essuubi naye Dr. Kizza Besigye akyalimu omulamwa tumusaba akomewo. Webali kutuwuliriza mwebali kuweereza ono Abedi Kayima Kanoni Gomba agambye nti Norbert Mao is accomplishing his mission that he had done with Museveni 2026 tewajja kubeerawo kibiina kya byabufuzi. Joni okuva e Bunnamwaya agambye nti ebibiina byali ndowooza ebibiina byalibwa Namujinga kyageza kugamba kubanga byaweebwa ndowooza. Webale John webale message njirabye badde ngezaako gifunafuna wano. Abakulu mbalamusizza ebibiina by'obufuzi mu Uganda biri mu mpapula tebiina bammemba bankalakkalira y'ensonga lwaki byonna biwuga abantu bawagira bigenda bugenzi. Tompadde linnya Male Najibu, yes, Male Najibu webali nnyo webalire ddala. Peter Enatete Kutano agambye the so-called opposition guys, the so-called opposition, they should know they can't win an election mu Uganda, but just opportunistic. Agambye nti nabyabufuzi opposition ebibiina by'obufuzi tebisobola kuwangula kalulu mu Uganda wabula bannakigwanyizi abali mu kubuzaabuza bannayuganda. Ne Uganda nga munyize nnyo. Nze Ivan FDC okuva e Buziga nandyagadde okubuuza singa omukulembeze Mao ali funded by state organ kitegeeza temujja kufuna bwenkanya ne mba mugenze mu kooti. Ndowooza sikiri kyobadde ogamba mwami Nalukoola kyobadde ogeza okutegeeza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Kalungi Siraaje Wankulukuku. Mwami Museveni atuukiriza kye yasuubiza 2026 tewajja kubeerawo kibiina kya bufuzi kyonna. Siraaje makanika wa TV Wankulukuku. Sebo weebale nnyo. Good morning Nyombi. Naye lwaki abatukulembera tebakola nkyukakyuka ku mbeera mu ggwanga kubanga kanso ng'ayogedde ensonga ku nsonga naye tewali kikolebwa kya nnaku nnyo juuko wali emukono. Obubaka bwa bumpadde. Assalamu alaikum. Good morning to you Sebo. Tewatuwadde linnya lyo nawajja osinzidde. Bannayisa bubaka bulekeraawo akadde kajja kunkwata. Mbalamusiza nnyo. Nze Mbuuse Dennis nga nsinzidde Nabingo. DP oba FDC ndowooza bwe bisasika olw'abakulembeze baabyo abeenoonyeza ebyabwe kitegeeza nti n'emitima gy'abannayuganda bagenda nagyo. Oba okategedde honorable naye kale tunaagendera awo. Nze Gita Sulaiman, if merging with government is the only path these parties to enjoy the sweetness of power, I agree with Norbert Mao. I agree with what Norbert Mao did. Otherwise, tisinga okuwombera obuyinza okugenda mu gavumenti kyekimuyamba okugenda mu buyinza yamuwagirira ddala. Assalamu alaikum. Ajimwe bali kuweereza. Nze Musawo Abdusalaamu Munana Masajja. Politics wa Uganda yeetaaga dduwa zokka. Obubaka webale nnyo mbulabye. Nze Zilatis Musa Ekitala. Nze nteesa nti ebibiina ebitannaba kujjamu nabe byandyegasse ne bitafuuka nga DPFDC ne UPC. Begatte bakole ki? Assalamu alaikum. Nze ali wano egayaza DP ne bwekola etya tesobola kudda ngulu. Kale gavumenti ne bwebendoze gavumenti ne bwekyuka kubanga abantu baabuuka dda.
ndowooza bwekitibwe kiri kakati kanzije ku simu wano n'abali ku layini nammwe tufuneyo nga babiri oba basatu ku Paal FM. Hello? Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katumwa Katale. Yes sir. Ajinyomba mudu we bali kuweereza ne kanso muwulidde bulungi awo. Yes sir. Ne Uganda kye tuyina aji bana Uganda tebamanyi bya bufuzi n'abatukulembera betwalonda nabo bennyini tebamanyi bya bufuzi olw'ensonga y'obwavu aji esudde abantu mbuza lwaki aji ng'afundikira. Yes sir. Aji wano ffe tulyene Katumwa Katale katomanyiwaawo. Ku kibanka ebinnya tulina n'oyita batomera ababodo olw'ensonga ebinnya tikube emmotoka gye zandiise zisije zikola ki naye ensonga yonna bannabyabufuzi tebakyagiriko wabula okugenda ku TV oba ku radio alien skin n'afuuka alien skin aji ng'afundikira alien skin yakola ki bannabyabufuzi naddala abannuupu omwana abadde katwenga obwavu bumuluma ne buli munnabyabufuzi avaayo ewaabwe ne bammalwaliro ne bateri ddagala olumutunuzamu kamera alien skin ze Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katumwa Katale abannuupu mwesiddeko mbugoli mu promoting alien skin fere tumumanyi. Hello. Yes sir. Agange nzira igasile. Wangi sebo? Agange nzira igasile. Yes sir. Kakati ekizibu kyenda bawonze mu ggwanga. Omukulembeze yennyini kye kizibu. Kubanga yasooka n'agamba nabajjawe abaana okusoma ebyobufuzi. Hello? Ense kuulira sebo. we balinye sebo nkulira. Kakati we bajjawo okusoma ebyobufuzi mu ggwanga. Ne babidibya mu secondary ne mu primary. Kakati tosobola kugamba ebiina by'obufuzi abantu ab'omulama nga President Museveni yennyini yakikola mu bugenderevu ate ebyobufuzi mu masomero ate era n'amala n'agamba by 2026 agenda kubaira ebiina by'obufuzi nga tewakyaliwo kimuvuganya. Kati nze sinanya nnyo bakulembeze babiina bya bufuzi naye nnenya omutemu atemula abantu abandigenze mu by'obufuzi abanajja mu maaso. Okay. Banne nalukola mwebaza nnyo pulida afoyo omulungi n'omwami ali awo mu studio bannaye ssebo naye webalinyo balire ddala ssebo. Kale ssebo Saalabagale Kawempe agambye nti Honorable Sebuliba Kawempe wagisuula wa ndowooza abasuulawo. Hello. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi. Nze munamya abekali yangu. Anje? Nze munamya mtanjo abekali yangu. Mukwano gwa Nalukola ne mukwano gwa Honorable Sebuliba ali awo. Sebabbe. Ne waffe Kawempe tuyitayo Makka. Makka nga watwali wa DP tusobola kuwangulayo. Naye bannaffe abo aba DP abo naddala oyo mwami Sebuliba ne mwami Nalukola. Yene mwami Nalukola yeero simunenya nnyo. Naye oyo yennyini amanye byafa by'ekibiina. Obote bwami Semogero okwegatta ku Obote ng'abamemba ba palamenti babatta. DP yali eri ku mulembe guno. DP yo tetwagyagala mu nsaayi era ntugirwanirira. Naye Honorable Sebuliba abantu bokiikiranga ene waffe mu Kawempe South y'otalinnya kigere twakukola ki? Kubanga twali ffenna nga tetunnakulonda. Ne tubeera kufida ne tukulonda emyaka tono ffenna otufuga n'ebisanja bisatu nga n'egigombola mu kitwadde nga twakwagala. Naye abantu bonna bafudde eno ewaffe yonna e Makka toyinnyayo wadde kigere. Kati mwami Nalukola nze nakugamba munnange nze ndiwo naye DP yaffe mugirwanirire. Kale nkuleseeko kasita Honorable waali naye singa tetaliiwo mbale nja kukuggyako kubanga sisobola kuba muntu ataliiwo kwewolereza. Webale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya ndi Mukisa Juma. Sobika okw'Entebbe Road. Omukulu abuuzizza nti ye DP ku mulembe gw'Obote era ekyali bwekityo. Era bwe kyali. Ekikulu kya byonna so n'agamba nti 2026 ejja kuba teriiwo. Oyo aba akuyambyeko kubuulira. Oluusi weetegeke. Naye bwe kituukirira kiba kitegeeza ye yalengera wala. N'ekirala ssebo bano ba omwami Latifu Sebagala. Olwaleero baga nti bo bakozeeko bulungi. Naye abo bali mu primary bali abalala abakoze obubi ab'omulembe guno bali mu secondary. Enkola yerabika y'emu lwakuba nti waliwo amadaala ge gasinga. Ekikulu ebibiina
byetaaga okwetereza kubanga bw'obanga FDC esaanyeewo tesaanyeewo na mutima gwa muntu abantu bakyuka emitima ndi mukisa Juma Kisubika okw'Entebbe Road. Ono ibukandike nawe nondoza. Ampuliriza nkwebaza byonna era mwebale mutulaze nti mbadde muwuliriza naye ebintu bino byonna nja kubiwumba kubanga n'akaseera kakoze eki kagenze. Yes. Nga ntandikira ku bimu ebimu muganda wange ajja biddamu nti President Museveni yagamba nga 2026 tewajja kubaawo ki byabufuzi ebibiina byabufuzi. Kakati nze sijja kumunenya nnyo nga president nenya ggwe gwe bagambye kubanga oli bwagamba nti abemmanga ndeeta ate gwe noddukira eyo gye bagoba bakutwala kugambye nti ndeeta then goobaako ekizibu bakugambye nti obasula mu kanankani k'ensiri nti akamala okulinda zimala okukola ki okunuma. Kakati kye nagambye nga tutandika nti ate ffe abasomye tubangulwe n'abalala bonna kubanga okusoma kungi nnyo kubaddewo. Kakati omuntu omu akulabula atya ate naawe n'ogenda mu ekyo kati kiba kitegeeza gw'oliko ekizibu ono akulabudde si kyeki si kyekizibu oyo akugambye kyagenda okukola gwe n'ogwa mu mbiize ate gw'oba olina ekizibu. Era abakulembeze bonna abakikoze bonna be balina ekizibu. Akulabudde n'okola ki? Gwe n'ogwa mu gyakutayiriza. Kakati agenze n'agamba nti ebibiina byaffe nothing to change byonna kyekimu bannange temuggwamu ssuubi. Nze kyembagamba lwa budde buno kuggwayo. Bino ebintu byonna bijja kuggwa nga buli muntu alina kyakoze. Lumu omugenzi oyo John batannyo okakwotinga nti teweebuuza nsi kyekkoledde naye gwe ogikoledde ki? John F. Kennedy. Kakati ffe nnyini ffe tulina okwekemba era bagenda babyogera bamaawo mutero bawulira teomanyi president general DP lumu yagenda n'akolagana simanyi naani ne balutwa owulidde n'akolagana ne Museveni ne bakola gavumenti. Eri situation yali ndala lwali lutalo ng'ebiina bwe bitadde mu abayansi oba kye bayita kubiyimirizaako akaseera naye kati twagenda tuwangula omusango ne batuta ne batugamba buli muntu akole ki asibe engugu zadde ewuwe agenda asinziire eyo gyali ajje tuwakanira ki obuyinza. Kati ekyo tekikugambisa ggwe nti ate n'oli yakikola kati goba kali yakola kibi gwe laki kati ogamba nti kasa n'oli yabba ne bamuyita buli muntu alina omusajja omu yannyumira nnyo sijja kumwogera kuno bwe yayitawo mu kasonzula ka parliament nga mwadde oba minisita kati bwe yajja mukaddako ne bamwali sebo tuwe empapula zo ndi ate ziruwa luli nayitawo ate lwaki kati muzinsaba abantu mugamba nti sebo ebyaluli byaki kati tuwe leero tulage ki kyokola ki era oluvannyuma ebintu byakola ki byagaana. Kakati oba oli yakola kibi gwe n'olaba nga kibi ate gwe tukola ki kati gwe tujja kujulira nga bwe mpulidde semwogere nedda ekyo si ekikulu ate saagala mugwemu nti ate DP eweddewo nedda ne ku Obote kuli bwe baagisiba baali bamanyi tegenda kukola ki komawo naye kasaba bateekawo okulonda basawulo na bbanga ttono abantu beekuŋŋaanya kubanga DP abantu gye bali abantu baagala nkyukakyuka tebagenda kugwa abaagala enkyukakyuka bo baki bangi kinaasinza DP kyekoze eki sigamenti nyingi mukulembeze eki anaaba akulembedde musonyi nti obudde bungi anaaba akulembedde ekisinde ekyo DP ekole ki eddewo n'ekirala ekiriwo nga bwe mbagambye sijja kirumamu era kino kigamba ne kansa awulira kati ng'abantu bonna ebaagala enkyukakyuka era kituuka kataka akaseera kano nganze kino kye mbagamba tewakyali kibiina kisobola kgenda kyokka kati kubi n'ebiriwo nga abakulembeze bagula nga bagula enseenene oba ensuwa oba bagula oba kiki oba bagula emmumbwa tewakyali kibiina kisobola kuwangula nga kiri kyokka tekisoboka okujjako abantu yes tekikyasoboka kubanga kati abakulembeze bonna ono baagula gulinga mupiira mu kyo honorable nti DP inakwatagana FDC obana kyogamba ekiriwo kaakati kusooka kujjawo miziziko ani atuleetedde miziziko kusooka kujjawo President Museveni yennyini nga ffenna twekutte kubanga naye yabagamba nti Obote tajja kuvaawo kujja nga tukoze eki nga ffenna tusambidde wamu okwekwata kuno otegeeza ki kufrontinga candidate omu ebyo byonna kukola minimum program eneebaawo naye nga ffenna twegasse tusooke kubanga ekiridde DP kyekyalya UPC
ekyali UPC kyekiri kati bakyagimira FDC bakyagimira ekyalwana naye gundi wakumirira timba abama yako amaze okwepima tajja kukola ki ajja kukumira kati kituliko era tebajja kusigala nga bajja kwanga banobuze tewakyali kibiina kati wano kisobola genda kubanga abantu mona ddala katunuli abavuka 70% plus ba 75 bonna baki bavubuka femyaka ejaffe kikoze eki gikendedde zero wisdom yange yenkuwampuliriza nti kati tokyasobola genda wekka oyina kukwatagana banno nga mwagala okukola ki okukyusa obukulembeze obuliwo n'obuyinza obuliwo kimaze okulabika ate na bano enjuba bewuubira akatambaala bagambye nafa sirinye ku bwa minisita nafa tebanvuzeeko kati bali mu ebyo bagenze kunoonya ki byanfuna kati abaliwo byonna banoonya ki byanfuna olaba abantu bakka ku mabaati obubaati ne bagatwala kakati mawe omusuubira kukola ki amabaati bamirisa kakati kyembagamba nti kakati Katonda akulaza obubonero ati omukema bwe bagamba nti nno ab'emmanga ndeeta gwe weegende sitodda mmanga mwe mwekolemu omulimu n'abalimu ensa mutwale ebintu bino mu maaso tuyanzige honorable tusiime nnyo okubanga abekawempe bagana tukiba kyakulaba wali darling waabwe muddu awulira naye muddu awulira bagalo bakulabe atakulaba naye tujja kwatagana mu ngeri yaffe omanyi tujja kwatagana nkyalimu omukyandi ku mutima naye omanya kuba takusuuza kuba takoze eki empewo y'okumakyekusuuza oba bagala okomewo bakiikirire katumale okuteesa ne bannayuganda bonna kubanga ekikulu kati kikulu naye kuteesa kukola strategy y'amaanyi eya 2026 kubanga 2026 okulaba ddala kubanga bannayeyo n'omupiira simanyi oba ebinaagwawo okuwola binasobola atukyebalizi nakyotegwaze tuyinza obutagenda nga tutegeka mupiira afukoni okuba ebya covid kale naye nga tayise nnyo amina kanso mutumiddeko bwebale kujjukira mukulu waabwe ate munnabyabufuzi kanso nakola mwebale tukirira kanso tumbe mubwetusibule gwanga kakati waliwo agambye nti opposition okuggwawo kwayo opposition tesobola kuggwawo opposition yemmwe bannansi abalumwa olw'effuga bbi abannabyabufuzi ne bwe basiiwuuka empisa ne bava ku mulamwa gwe ng'okyasobola okumanya nti luno oluguudo lwabisi ng'osobola odwogerako nkulayirira opposition tegukola ki teggwawo kyeki kye bagamba nti bwe lutatta mulaalo ekitatta muyima tekimala nte kuba opposition evaawa eva mu ggwe buli omu ali potential opposition ebbanga lyamala ng'alaba ebintu mu ndaba yabyo entuufu nti gwe otufuze bubi yogera obutasirika akalube kaba kazze totuula waka genda ng'olondooyo ow'ensonga ne bw'aba si wa kibiina ekikyo naye nga yalimwemu ensonga ojja kuba osigazaawo okuwakanya effuga bbi waliwo agambye nti bannakatemba kati baalaba ne mukulu Nobatimawo yabadde ayogera mu nsanja ezo yagambye nti kati tuli bannakatemba ye yennyini ne yeerumiriza so omu ku ba actors ye mukulu Nobatimawo n'abalala mu katemba oyo omuzannyo gwe gutannaweebwa linnya naye abangi abeewaddeko n'obujulizi baki bannakatemba basabo ne bannyabo musigale nga temuva ku mulamwa mubeere nga omutambuzi atambula mu ddungu naye ng'ekimuwa ekkubo y'emmunyeenye emmunyeenye eyo togivaako tunula buli kaseera ng'olina essuubi ly'enfuga ennungi ejje yatera okukolako naye honorable nsanyusa okulaba era kyakitiibwa nnyo okubanga olwayo tukubaganyiza ffenna ebirowoozo haji ngende eyo ku mbogo hayi nange ndabya leero ovudde ekitiibwa kya wiikendi kakati omanyi ngenda kusinkana abato bali mu kubaganya birowoozo mu lunyanyimbe kye bayita debate
omanyi nze omu ku badebaters ab'amaanyi abaliwo sebo ate kyemunjagaza kiri ekintu kimu kyemwagalako ekintu kimu nti ebintu byonna abitisa mu lulimi Oluganda lwennyini omusajja Muganda waliwo kaateeka akala nkenda okulaba sibawoza gwankejja ate naye ngende eyo naye baaba abato bali mu kukubaganya birowoozo mu lunyanyimbe honorable tewammanya nze nawangulako mu university za Uganda okukubaganya ebirowoozo ate nga twogera lunyanyimbe nempangulira Makerere University kati bana bakuzannyirako balowooze tebamanyi olaba mulinnya miwaawa naate obusaana mekese amacupa gonna ng'oleeta obuleku n'enjembe ebijanjalo naye namukoola wangi mbidde nakukwatako kyangu nnyo kino kyangu nnyo debates weeziri bakole debate wabweru wali toba feya mbidde mutontomi mulungi muleke awakkiriza ebitontome naye kati zino ensonga z'amateeka ndala nedda omanyire ekintu kikanaikatumileke oyagala fitina Okay, kale ebigambo byebyo obubaka mubuwulidde babitaanyiza bulungi. Uganda wetuli siwa mulembe. Omulimu gwe tulina okukola kulaba tujjako General Kaguta Museveni wokka ye ground we tulina okutandikira twali kirala. Kati gwe Munnayuganda wenna gy'oli ennaku z'omwezi nga 5 omwezi gwa 10 omwaka 2023 lwe Lwokuna olwa wiiki eno olwa wiiki ejja Lwokuna lwa wiiki ejja tugenda kubanga twaniriza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku kisaawe Entebbe. Kati gamba munnagambe munne tomanya luyinza okubanga olunaku olugenda olusembayo bannayuganda okubonaabona lwandibanga olunaku olusembayo okulaba ku nnaku ffe nga bannayuganda nolwekyo tulweyambise tugenda twaniriza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga akomawo ku butaka. Jjukira abo yali agenda yatulekera omulimu gw'okukola okulabisa ebitongole byonna ebirimu obusosoze mu mawanga. Bannayuganda omulimu bagukoze era Mwai Museveni ne gumwokerayo. Abaali bagamba basimanya yaleeta ebyobusosoze mu mawanga naye kye yalekawo ate kirabisizza Mwai Museveni ne gavumenti ye. Kati nno yabadde ali mu ggwanga lya Canada n'agendako mu ggwanga lya America. Kati ennaku z'omwezi nga 3 agenda kuba South Africa nenga 4. Kati ate ng'ennaku z'omwezi 5 olwakwakumewo mu ggwanga lya Uganda era bannayuganda beetegese okumwaniriza ku kisaawe Entebbe. Buli omu ng'agamba nti alina okulaba ku president. Abanaava e Mukono e Kyaggwe beetegese, abanaava e Kampala, Ntebbe, Wakiso, Mpigi bonna beetegese bannayuganda okulaba nga baaniriza president waabwe mu mukwano gw'enjawulo mu kwagala okusussa okukyasinze ate balabe ng'eggwanga Uganda litereera. Basuubiza okuyonja ekibuga ensonda zonna ziyonjezebwe buli kanyomero kayonjezebwe ekibuga kimasamase bagambe nti wamma omukulembeze awo akomyewo. Buli omu wenna gy'oli okubirizibwa okukwata olunaku olwo ate oyaniriza omukulembeze mu mirembe. Kyagulanyi bw'atugamba ebintu bino bya mirembe si bya mpaka si byamaanyi wabula tubikola mu mirembe era nga tugenda kutereeza eggwanga lyaffe Uganda mu mirembe. Gwe nno wenna gy'oli Munnayuganda manya nti obuvunaanyizibwa bw'okukyusa ensi yo bw'okutereeza ensi yo buli mu ngalo zo, tewali mulala. Teweesiba ku bannabyabufuzi bwe balina okutulwanirira, teweesiba kwani nti alina okutulwanirira. Gwe wennyini gwe olina okwekwatiramu, gwe olina okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'otaasa Uganda yo n'otaasa ensi yo n'osobola okugyeyagaliramu nga oteekawo obukulembeze obwa demokurasiya, obukulembeze obwagala abantu ewatali kibbattaka, ewatali kutulugunya kuwambana kutta baana bavandi ab'emage. Egamba Uganda nga ekulaakulana era ng'ebyobugagga bya Uganda
biteekebwa mu kulaakulanya Uganda so si mu nsawo z'abantu abamu ab'olubatu nga batwala ebyobugagga bya bannayuganda. Bannayuganda bo basigale mu kubonaabona naye ng'ate oyo ye ayongera kutereera na kusanyuka n'okugaggawaza famire ze naye nga gwe munnayuganda w'obeera ky'olya okuweerera abaana kugenda mu malwaliro nga bikumenya n'olya nga oyagala nakwejjambulamu obwensi. Naye twebaze Mukama Katonda nti yatuleetera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omunonozi waffe era very soon tuyinza okulaba ku nkyukakyuka mu Uganda ng'eteddwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale mwenna gye muli mbaagala nnyo mwebale kubaira mwebale okutwagala mwebale okutugoberera Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire mweraba.